Olukungaana luno luguddwawo n'okuba omulangeri ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluwabula gavumenti okwegatta okukolera wamu okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya National Unity Platform asabye abalwetabyemu obuteerabira mulamwa gw'okulwanirira enkyukakyuka y'obukulembeze ng'akakiiko k'ebyokulonda kalina kulondebwa bantu. I am convinced that this is a battle for the soul of our nation, and this is a battle that we must win. Our constitution should be protected from manipulations and amendments which serve the interests of individuals as opposed to the interests of the nation. Awabudde buli omu okukola ekisoboka okulaba nga batuuka ku kiruubirirwa ekyokukola ennongosereza mu ssemateeka. I'll tell you that we must not be guided by our fear and apathy. Let us always remember the words of the great Nelson Mandela. He said, "It's always seeming impossible until it's done." Ono awadde ennongosereza eziwerako ezirina okusibwako essira omuli okujja amagye mu byokulonda okuzzaawo ekkomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga abakulira akakiiko k'ebyokulonda okubanga basunsulwa bannansi n'ennongosereza endala ez'enjawulo. We want an independent electoral commission that is free from political interference. Members of the Electoral Commission should be selected through a public and impartial process conducted by an independent body. They should be people of demonstrated integrity, committed to upholding democratic principles and values. They should not be appointed by the president. Akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba yennyamidde olw'enkola ya demokrasi esebengeredde nga ssemateeka w'eggwanga takyalimu mulamwa olw'engeri gy'azze ataganjulwa. That, for example, the 1995 constitution was predicated on a two-term president, and as we speak, it is a constitution without term limits. The question of the day would be, is it still the same consensus? Are we still on the 1995 consensus, or it has been shifted, and therefore we desire new perspectives on how to progress? Mpuuga agambye nti olugendo lwe batandiseeko ekigendererwa kyalwo kyakuzzaawo ebyo ebyonoonebwa. Abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi biwerako okuli Gen Mugisha Muntu owa ANT, Ssaalongeeri ya Sirukwago, amyuka Pulezidenti w'FDC mu Buganda, omukulembeze wa PPP Sadamu Gaira, Jimake n'omukulembeze wa UPC Asumani Basalirwa, omukulembeze wa Jema n'abalala beetabye mu lukuŋŋaana luno. Ababaka beetwogeddeko nabo bakkiriza nti wamma ku mulundi guno ennongosereza zino batandise okuzikolako ng'obudde bukyali. Baganya ebirowoozo naye nga tukimanyi nti eddimu eddene nga tumaze okugyawo rigimu eno okuba nti etwala oba ewamba obuyinza bw'abantu ng'abantu bebeesalirawo bwe okufuna akalembereza n'omwaganya okuba nti ssemateeka waffe ateekebwamu ekitiibwa n'enfuga y'amateeka. Ffe twagala okukyusa Uganda n'okukyusa obukulembeze mu Uganda mu mirembe. Ffe tukkiriza nti ensonga eziri mu kusaba kwa mu constitutional amendments zaffe ze tuteekateeka za muzinzi era abantu bangi nga tebeeyawuddeemu bazze bazoogerako. Bw'ogenda mu middle class, bw'otunuulira mu business community, bw'otunuulira the young generation, ate nga ffe tukkiriza nti kino kye tuli mukola si kyaffe ng'abantu tuteekateeka Uganda eya generations ezigenda okuba nga ziddako. Ekuvaayo ng'ebibiina byonna ebivuganya mwami Museveni ne byegatta ne bifuna omuntu omu, tulina kitandika kati nga tugenda tukizimba. Tukimanyi kiyinza obutaba kyangu naye eno yentandikwa. Constitutional and electoral reforms ze tuli mu kwogerako nnungi naye ogenda kuzikola waani? Mugenda kuzikolera wa? Player ki gwe muli naye gwe muli mu kuzikolera? Senga babadde ba NRM nga be bali mu kwogera mu zino reforms, kyonna kye bandisazeewo kye kibadde kigenda okukola kubanga balina numbers. Unfortunately ffe numbers tetuzirina era ndowooza nti tuli mu kwogera ku birowoozo ebyekyandibadde naye kitaliwo naye tekigenda kutujjako ddemberwa na buyinza kubyogerako naye ng'olugendo lukyali luwanvu. Pulezidenti wa DP era nga ye minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao we buwungeeredde nga tannaba kutuuka mu nsinkano eno gy'abadde asuubirwa. Aba DP mu kiseera kino bakulembeddwamu nampala waabwe mu Paalamenti Peter Okot, Obed Rutale ne Rachel Nakase be bakusakidde eggulire lino.